Tikino kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze kufumba omukka ne we gweyongera ogumiramu muli okitegeera kakati abali eyo nga mukyazanyisa obufumbo bwe mulina mbasaasidde ebyo bwe tutuuse kati abasajja babbula akatambiko olabaako omukyalo oyo agenda nanoma mu maka ga bbaawe n'afuna omusiguze omusajja teyali mubi n'agamba omukazi tewali buzibu osazeewo okunyendako genda n'omusiguze gw'obadde opepeya naye omusajja n'amuvinga maaso n'obulamu bwe omukyalo ono bwe yatuuka eri gye baamusindika mu bufumbo obwokubiri gye yali anobedde gye yayendera atuuseyo ng'ate ebintu birala ng'ebintu tebiringa bwe yali asuubira ng'ate essanyu lye yali afunamu ono bbaawe gwe yasooka naye yali lya njawulo okusinga eri gye yanobera omukazi obufumbo eri bumwokezza n'akomawo yeetondera ebbaawe mu butongole amusonyiwe amuddiremu akomewo mu maka ge afumbe akuze n'abaana ayagala bakuze abaana baabwe bonna jjukira yali yanoba ng'abaana yabaleka mabega n'agenda ew'oli omusajja omulala kati akomyewo yeetondera ebbaawe nga bw'omulaba obwafukamidde omusajja asooka okuba nti amusonyiwa baddemu bakuze abaana baabwe era munnange ekyalo kitudde kiramba alabika omukazi ono yagenda ensonga ezamutwala zakazasamaza ekyalo kubanga bw'abadde akomawo okwetonda ekyalo kiramba kitudde abantu buli omu nga zeyeerulire ku mukazi eyanoba akomyewo mu maka ga bbaawe mbu bakuze abaana mukazi watte afukamidde n'ayogera omusaba ensonyiwa njaga tukuze abaana biki biki yali sitaani yeyankema omusajja ng'atudde wali ne taata we omusajja baawe abadde ne taata we mu butebe nga batudde omukazi ng'afukamidde ali mu kwetonda kakati mmwe abakyazanyisa obufumbo muzanyisa abasajja nno babbula omusajja akeera ku makya ne yeewaayo okkulabirira tebakyasangika ennaku zino abasinga baagala kubayitamu buyisi naye mmwe temukiraba temubimanyi so njagala nsooke nkutuuseko akatambi kano okeerabireko ompe n'endowooza yawo mu comment section baawo omweguya kyenkana ki obufumbo bwo obwetaaga kyenkana ki oli ready okubulwanirira video gimpereka like itambuletuke ku buli muntu video yiyo omuhazi nguya omuhazi niyasigamba nguya asaba bamwesonyiwo amusabe ali omusabe esonyu bamwe niyo yawe yedirireho omunwa bamwe ali omusabe esonyu muhayi wayenguya balusaba n'ebisonyi mungu nguya alusaba ekisonyiwo mama guma byebyo ebiri ku side eyo byebyo ebiri ku side eyo obufumbo si bwangu naye ate obufumbo bufuna omuntu omulungi akutegeera obufumbo bunyuma abakazi muyina nnyo omuze simanyi lwaki abakazi temukitegeera nti omuntu gw'oba oyendako ng'oli mu bufumbo tasobola kukubeererawo nga bbawo bw'akubeereramu yakera enkya n'akuwasa omukazi bamukwatira mu bwenzi ne bamugoba ne bamugamba genda ew'oyo omuntu gw'obadde oyendako gw'oba ofumbirwa akuwase tasobola kufumbayo singa mukitegeera nti omuntu akwendako ng'oli mu maka ga bbaawo tasobola kukuwasa tasobola kukulabirira singa abakazi mutuuza nniya kati ono mulabe yava ew'omusajja nga yeekalakaasa amutyobodde amuvumye amugambye biki ayogedde buli kimu n'asalawo agende n'omusiguze atuuka mu maka g'omusiguze ndowooza eri ekibooko ebadde enyooka kibooko
ebadde enyooke w'omusiguze omusiguze ng'akamutimpuzimu nga mukubi ng'akubamuko ku miggo. Kati omukyala agambye kanzireyo ewa bba wange tukuze abaana, kanzireyo ewa bba wange mbeere mu maka gange. Omusajja kyakoze afunye w'atuula awulirize ensonga z'omukyalo ono. Ekyalo kikuŋŋaanye ateeka okuba nga omukazi ono bwe yali agenda yakola ensasagge y'amaanyi, kubanga ekyalo we kikuŋŋaanira ateeka okuba nga yakola ensasagge y'amaanyi ng'anoba. Abantu bonna badde bamutunuulira nga we baseka, nga buli omu amusekerera, naye nga ye tafaayo ku bantu abamutunuulira bulazze kwetonda. Naye okusinziira ku musajja, omusajja alabika yanyiiga, abadde munyiivu. Omusajja tannamusonyiwa, akaganya omusonyiwa. Bali mukazi wattu n'ayimuka adda eri ebbali era yeeteza omusajja amutudde mu maaso. Naye omusajja ayinza okuba nga alumye ku jjiiko naye ne wembanze. Sisobola nakukkiriza kujja mu maaso gange mbu weetonda kuki. Sisobola nakukuwa mukisa kunzija kunfukamira mu maaso mbu weetonda. Tekisoboka. Genda ew'omusiguze, beera eyo, oba bonaabonera eyo. Kati ono omukisa gwawadde ono omukazi ogw'okujja mbu amwetondere mu maaso nze sigukuwa. Awo situukawo. Wano bagenda nange ndeka mbeere byangu, kuba sirina mukazi oba nnina, bwe nti nga bwe wandeka bwe nti bwe mba njagala mbeere. So abali eyo nga mukyazannyisa nno obufumbo bwatuuka kati abantu babunoonya, kati bunoonya. Mulimu ababulina nga babuzannyisa, abatabulina babunoonya bubi nnyo. Kati kwegamba ensawo bwetyo bwetambula. Naye bw'obanga obulina nga bbaawo akuyisa bulungi, nga bbaawo akwagala akuwa ekitiibwa, akuyisa ng'omukazi bw'alina oyisibwa, mukazi tuuza nniya. Abakazi bangi abali ready okufumba, newankubadde n'abasajja bangi abali ready okuwasa, naye abeewaayo batono. So abakazi mufeesinze challenge eno nnyingi ey'okwesiruwaza. Abakazi be basinga okwesiruwaza mu bufumbo nnyo nga bw'okiwulira. Ekyo mulina okuba nga mukimanyi. Alina omuntu wo munyweze, yolesa empisa, bawo mwagale. Kugamba beera mu kintu ng'okyagala, creating happiness yo, okitegeera. Newe mba temulina ssente mujja kukola mpola, kubanga omukazi yazimba omusajja. Ate bw'ojja mu maka g'omusajja ate ng'oyenderamu okola bibyo, olina ntagambwako, my friend, ogenda kakkana ozadde abaana, ensi bbanga lyetoolola odibe. So byebyo biri ku sayidi eyo. Nenga mbagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga, abalikinga, abasharinga nammwe abakomentinga. Kansubire nti temutoma yendooza content mumwagala gwe mbateerayo. Nabagamba wano tetufeekinga content, tubawa original stories nga bwe ziri bwe nzikuleetera. Ate ng'ekintu kino kyolaba wano muganda mwe togenda kukisanga wantu walala, never. Oyina kubisanga wano wokka, ky'olina okukola ekintu kimu, kusubscribinga n'otuula gomuli, ebisigadde bindekere. Subscribinga ebitatuula ku ssimu yo bw'oti, lindirira notification ti CEO Michael ataddeyo. Baagala nnyo mbeere bulungi. Peace and love.